COVID-19 nti temugenda kutambula nga munoonya. Mpulidde mukwano gwange Sebuyunga nga tetunnatambula. Who tells you abantu basula batuka omupona? Sebuyungu tonatambulanga pate. No, sit down. It is okay, but we don't talk about the Laram this time. Oba muri mu harmonization kanaise dotudo bagiraganye. Muri mu harmonization enyimbe ziri ku byalo temuziwulira. Muri mu harmonization abantu temubamanyi. Muri mu harmonization ani kakuyegewo owo muluka gw'entango gw'ensubo gw'enamumira n'ogw'ekkubo. Why is it that tubeera mu nkiiko nga tetulina representative wamwe n'omukwetula? RDC is there amaga noonye gwenjogerako nga candidate wa party no one. Naye abambadde biri mbalaba batudde na mu maaso. Kanaiso noonya akaluka division y'emukono oba ey'eggoma nga tolina candidate ku kyalo okwo. Waliwo ekyalo ekitali kakivako anoonya kalulu. Laziness. Because muli baana ba taata ne mama wamwe yafumba mu nju kamwebake mu buliri n'emitwe mu bike banaabaza okusanga ekyokulya kituuse. That is what you have at heart. Si yafumba mu nju ewakitaabwo we bakuba essaaniiko weebaka. Buba toyagala mmere ekoleki. Because weebake bali tojja jjiya. Ne bwebeera nze kajja Fatuma. Sizukusa mwana kulya mmere. Omwana alimu enjala tafuna tulu. Omuntu wagendera okwebaka enjala batemuluka. Naawe kinoonyerezeeko. Wali webaseko ng'enjala ekuluma? Webaka oli mukufu. Walidde amapeera ffene w'okukyala mapapa lyonna n'obimalayo. So that is why webase. Naye ne maama Kizito akimanyi. Era naye teyabaza okusanga. Bwe yaza okusanga mukuye. Kyokola bakaana kambaata. Okitegeera bino ebintu tubyogeranga munoza nti tuli mu lwali ayogera kubanga teyesinjeewo all the time nyomba ne bafulanga bearers because I have to inspire character nemba njogera kituufu. Bannange leka tusindike emmotoka ng'esindikika. Ate yes on all of us twandibadde tubonoowinga idea okuva eri mu bali abatuwangula batuwangudde kati ebisanja bigenda mu bina here that time round, but all along mu mukono babadde nga batuwangula. What are the reasons ezireetedde abantu abakutuwangula? Bo basiba kimu. Teri candidate yenna wa wansi apart from abeesinga okuba MP eyandibadde atinga ekifaananyi of now. Buli muntu yandibadde ensonga eryemu His Excellency the President and the members of Parliament. Nakyogera nga bagamba kisi ekyo kyembaniko ekyo kyebabadde nga bakola. Baatuula ewange bano mu ddiiro ng'ennaku z'omwezi 18 January 2016 ne mbagamba naawe waliko mukiriwo n'ono yaliko ne Maloba yaliko n'ono Farida yaliko ne Shikundi yaliko ne mbagamba mugenda kugwa mwenna and I'm not cursing you people ne mwenna mugenda kugwa ne bagamba lwaki. Never the moment you didn't protect my votes. Never tying in a box. You couldn't win any battery. Why go on the Bamuitamus? They are talking about Suzuki. Naga, but a chuja who was calling me and I'm sure getting one of them. That's whatever you told me to do. Watch your rumor is similar. Mumanjachi. No one up your man to know leader. Ngabaloza bagenda kuwangula. Did you win? Mukuye mwawangula. Serumbo mwalinazi. Mwawangula. Mutema mwawuna akwa. Lukoya tajja kuwangula. Senga Kibuula. Genda balomu percentage. Abawangule namanga Kibuula agudde. Ngatafuuse Frank Bayana. Abenare mwabajja mu kanso bali bameka. It is the same Kibalo mwami Lukuya. When Fatuma failed in 2016, bakansala okuleka aba special interest groups. Waliwo omuntu gwe nawulidde munene mu PLU n'agamba if you don't want to give His Excellency the President, then tomba
like that. Kubanga bwagenda okukola naye yoli. Naye yo speech sigisuubira kuva mu bano. Because bano basuubira kubagamba mumpa kalulu President Museveni on top, then Mila MP. Fefe natusoka tusibe kubano tunoonya kalulu buli wosula abakwetolodde bamanyi nti there is a flag bearer. Oba bamanyi busungu bwo bwolina naye. Hanze nabagamba times basagala mutunulako. Because natalina kya kitalo kyembi. She's a woman, I'm a woman. What I need from her, she's a flag bearer. Sincerely speaking, Mutebi Osekachi. Mwagalako chimu representation ye in parliament on my flag. Asante sana. Era bwaki mulemerako ne mukubira amasimu ne muyisamu eggaali lubeerera. Because sinze namutuma okugamba nti yesimbye okwekyo ekifo. Yentuma ye kati evanjogera olubeerera nti ontebe tebagikwagaliza gwoje eyagaliza. So wajjayo omutwe n'otulaga nti obusobozi obulina era entebe ojagala. So leka tukulabe. Leka tukulabe ng'otambula, leka tukulabe ng'okola ebisanyusa abantu. Togenda kukola buli kyonna kuba abantu balina omusaayi mugo. Si buli kye bagala nti ogenda kimalayo naye ebisoboka. Ebisoboka tubikole ki? Nze mwagalako kimu nti bali be tuvuganya nabo kati president gy'atambula yanyweza bikoleddwa. Anyweza bikoze ki? Twabadde tuloza nti obuulyawo ekibagala n'okutambula kubanga temubimanyi. Ne tugamba nti kale kaffe tubisaasaanye buli omu bamuwadde olupapula. Ebikoleddwa mu bikoze ki? Are we going to see you in bed? Kubanga structure party simanyi kiki tenaba kubaleetera ssente. Because luli mubadde mugamba ba RDC waliwo gye nali n'ono omuntu omunakwata kazina ba RDC bagambye tuwa ebikoleddwa. Am I supposed to come to your homes? No. I think where I sit nganza okunoonya abakozi ki. Okitegeera kakati twavunene kwa yolevo Margaret biri n'okulupapula ono muwe kopiyo asobola ofuna by'anaayogerako kuba gy'anoonya akalulu ne Mukono municipality ye muwanguza baite Margaret Mukono municipality Salongo chairperson wa NRM Mukono municipality. Olwaleero tubadde n'olukiiko obulungi olw'abakulembeze ba flag bearers baffe bonna okuzaala ku bakansala bakwata flag ku division level, division ye Goma ne division ya Central Division kwaze zimu ezo division zezikola Mukono municipality. Netufuna bakansalazi okuva ku mutendera gwa municipality awamu nabo abali municipality nga bagenda ku district. Ekigendererwa kibadde kyakulaba nti nga ba flag bearers baffe baba ne message bagende mbalonzi nga balina kye babagamba. Tulina omukisa nti officer town clerk kulembera limone ba technicals batuwadde ebyo government ya Museveni byegezezzaako kukola mu bbanga ettono lino ebyo tuyiseemu erisanya kino. Etulaba nti bakansala baffe bali well equipped nebiki ebikoleddwa government eno. Balabye esente eza PDM ezigabirwa mu municipality, balabye esente ezigabirwa ku byalo byabwe gye bava gye bagenda okikira, balabye amakuba agagenda okukolebwa n'agakoleddwa, balabye obutale obugenda okuzimbibwa. Ekyamazima balina ensonga ogenda mu field banoonya akalulu ka President Museveni akaba flag bearers bonna ba MP ba LC chairpersons n'abalala. Olwaleero meeting ebadde yokuba obangula mu byenfuna kubanga politics alina waakoma aine tugenda mu mbeera y'okuba n'akasente waka. President Museveni kyayogerako ekyasoso economic transformation kyobwa kansala bw'obufuna olwoba ogaggawadde tufunye wano abakugu mu byenfuna ne babawabula era tuvunikidde nga abakulembeze ba municipality tulina okuba n'essako yaffe enetuyambako okweterekera ate oba oli awo n'okulaba nti nno tetwewola mu nkola ya mpaaka myunku w'ente ebweru eyo bamanerenda akuwa kakadde n'akwagalamu emitwalo 5 omwezi kale n'obeera ng'okolereraye ebyo byonna babitubanguddemu so nga security eyogeddwako nnyo. So bakansalazi baffe olwaleero babanguddwa n'ekisinga obukulu kwe kulaba nti ngaffe abapate tubeera bumu bimu ku bituleese okulaba nti tetweyuzayuza tetutagala tetusambisa abiri tubeere ku mulamwa gwa fulaga. Mulimu bannaffe ababaddewo nga ate bawagira ba independent ate nga independence bawagira kimanyi tasobola kuwangula kisala ku bululu bwaffe nno wali mu kalulu aka generation. Naye olwaleero
mu meeting ene baddewo tukanyiza kimunga nkuyege tifenna bonna bakansalazi baffe bagenda kutambulira wamu okuwagira ba flag bearers okuviira ku chairperson waffe owa party wa NRM candidate waffe President Museveni ne ba flag bearers woman MP constituency MP LC5 LC3 mayor bonna era nabo badde babulanga babuzaabuzibwa olwaleero wano batudde ne batulo ne basaba ekisonyiwo era ne bakkiriza ne bagenda kutambulira wamu era ababaddeyo nga bababuzabuza ba independent baswadde kubanga ffe NRM mu municipality twekerezeza tugenda kuwanguza President Museveni mbabulira amazima ga Katonda mu ggulu ti Museveni ku luno mu municipality y'Emukono agenda kufuna 95%. Ahene bafula kanso tutambuze bulungi ekibuga ky'Emukono awo nno NRM eddemu ebukale mu Mukono tewali kuddamu kusibukula NRM kubanga ku luno egenda kuyingira tafuna flaga tebabaddewo naye nga bayitibwa emirundi mingi okugeza abaali mu kufuna flaga ku level ya ba MP. President Museveni yabayita emirundi mingi. Seke member Kasoli asoka n'abayita ku Africana abasobola bagenda era abamu ne bavaamu okugeza muganda waffe Omo ne muganda waffe Mugabe abo bavaamu ne balekera Daisy Sonko omu yekka yalemeramu naye era president naddamu n'ayita abafulaga bearers abo mwakiraba era ye n'agaana okugenda. Kakati bano babadde abuzaabuza badalooza nno bagenda muwagira olwaliro basazeewo ne balaba amazima ne bagamba actually Daisy talina buzibu gwe tulina okuwagira era ne balaba nno tulina kutambuliramu nga bafulaga bearers kubanga gwe bw'otemaatema akaluko nga nawe olwedde weesimbyewo na fulaga tolina bw'ogamba muntu nti ate waggulu wagira akacupa ate wansi owagire ebbaasi ate awaddako owagire etampeko ebyo nga tebikola makulu ne balaba nti nno ekikola makulu kwe kuviira ddala waggulu ng'olonda fulaga baasi kubanga ne bannaffe eri nabo bwe bakola era tuvudde wano nga tulangire nti omulabe waffe si ono omulabe waffe ye opposition naye ate ono omulabe waffe wajjiramu okuba omulabe ng'abuzaabuza abantu baffe kuba batasobola kuwangula wabula akendeeza ku bululu bwaffe tukkanyiza kimu nti teriimu ffe ng'ab'NRM bw'okakasa nti oli w'NRM n'okuwabula kwa Secretary General ke yakoze ng'ayita mu kiwandiiko kye yawandiise n'agamba nti gwe omukulembeze mu structure bw'owagira independent ogw'osooka n'oddako ebbali tukkiriziganyizza nti omuntu yenna owa NRM awagira ekirala oyaba mulabe w'NRM era tukkiriziganyizza nti gwe bw'oba owagira ekirala ng'oli w'NRM nga towagira baasi g'obeera ovudde ku mulamwa era obanga endiga ezaabula sendiga zaffe zibadde zaabula leero twogedde nazo ne zikomawo kuba mukimanyi Yesu aleka 99 n'ano n'emu olwaleero abantu baffe bakkiriza okudda ku mulamwa era tuli basanyufu nti ekibuga ky'Emukono kigenda kuwangula mu NRM wa mu nnyumba naye tekitegeeza nti oweewe tutaba mulabe n'olwekyo nze amaanyi tugatadde ku w'omu nnyumba kubanga yoyo omulaba oli okoza naye mu kibya era ne Yesu yakola okoza naye mu kibya ng'ate mulabe n'olwekyo twagade tusooke twetereze mu nju oluvannyuma tufulume wabweru kubanga yo wabweru bo bennyini ab'ewabweru balina entalo zaabwe nga bo olwedde Mukama ffe yatuyambye n'akitukolera ti ab'ewabweru balina entalo zaabwe kakati ffe wano munda katusoke twetereze wano munda oluvannyuma tugende wali ebweru tunazeeko bunaza so ono candidate ono munafu naye akendeezaako twagala kaluna kamu kubula so twagala tusoke tutereze bano babuzaabuza bamala otereera oli omulabe ow'opposition bo already baliwo balaba bo bennyini balina internal conflict so ekyo kya mukisa gye tuli n'olwekyo okujja wano okwetereza mu nju kitegeeza kulaba nti nno tukonsolidating obululu bwaffe bwe tulina tufulume wabweru ng'olwedde eri tubigula bubiguzi enteekateeka eno ey'olwaleero nungi nnyo ntandikwa ey'olugendo lwe tulimu olw'ebyobufuzi olugendo oluleetawo enkolagana olw'okwegatta obumu mu kibiina kyaffe ky'NRM mu Mukono municipality naddala kubanga kigenda kutuyamba nnyo okuzza emitima gy'abantu sigamba nti leero kiwedde naye bwe tunayongera tunafuna meeting endalira bwezi omuntu azanyiiga agenda anyiiguluka tunagenda okulaba nga bali abazze nga ba independent nga bakkiriza bakolere wamu ne bannaabwe kubanga tuli bawamu tuli famire bali nabo baana baffe b'NRM naffe tuli b'NRM abalina fulaga n'abatweyawulako ne bajja mu balina ebyabanyiiza kati wabaawo enkolagana eno ejja ey'okuteesa nga teriyo kuboggola eyokuteesa ey'okukkiriziganya ey'obutababoggolera era abantu batwalira awamu okukkiriziganya kigenda kutuyamba nnyo okuwanguza Mukono municipality abajja mu bifo nga ddala naawe omulaba yajja mu kifo naye nga omulaba takisobola kubanga twafunamu obuzibu waliwo ebifo bye twalina naye nga tetulinaawo bakandidate abamu ne tubasaba bajje ne tubaagazisa okujja okwesimbawo
naye baali nga abayimu tebali financially stable, ekyo kimu nga tebalina nnyo busobozi mu nsimbi. Bayinza okuba mu bantu baaliyo ddala nga baamu, naye omanya akalulu keetaagira ddala ssente, nga lonafuna facilitation eva mu kibiina kyo ate n'akajja ndowooza eyinza okuba nga 10%. Kati ekyenda ku 10 kyonna kiba kikyo gwe yeesimbyewo. Kati osanga kansala olina otuuka mu kitundu kye ate ayagala naawe omuwe ssente ate nga naye yeesimbyewo, naawe obonaabona olwanyisa mbeera nga bw'omanya ebyobululu okubisa ebipande nagananga njagala okubisizayo ebipande njagala ompe transport ate nga naye yeesimbyewo. Kakati nekyo kifuukira ddala ekizibu. Kati nekyo kiteese ddala obuzibu bakansala nga babeera banjuyi bbiri ng'ayimirira eno n'ayimirira eno kubanga anoonya engeri gy'anaakola ki gy'anaabeerawo. So nsaba ne ka facilitation yako bwe kaba katono nga kanaaweebwa bakandidate nako kajje mangu, bakandidate basobole okukakozesa tugende otuuka ku lunaku luli at least ng'alina waatuuse. Ekiranga kiri Pone yafuna flaga Pezi Sonko naye mazima amatuufu chairman wa NRM wa municipality JB Wamala yateekateeka ne ttiimu ya municipality kuba municipality yetengeredde eringa district. Abasalawo ne bagamba nti kabakole meeting okumiitinga bafulaga bearers bonna aba district nga bali mu mukono municipality ne ba chairpersons ne mayor ne ttiimu ya councillors ne ba chairpersons b'amagombolola gombi erya mukono central division erya Goma ne ba councillors n'abagenyi abakulu babadde bangi okulaba nti tufuna obuwanguzi kubanga oluyiyo olwawangulwa lwajja independent. Ate era wenzira ku kiwandiiko ekyawandiikibwa Secretary General wa NRM naga teri muntu yenna yaze independent nga wa NRM nti wa NRM asanidde okubanga akozesa badge oba badge bafulaga ya NRM eya party oba ekiraga ku kala nti nkozese kala oba ekifaananyi kya president. Ebyo babiganye era babiganye ne bagamba n'okugamba nti abantu bano bonna ab'NRM aba chairpersons ab'amagombolola ab'emiruka ab'NRM abapate nga babadde abamu bali ku luuyi luli independent ne basalawo ne bagamba nti abantu bonna abakulembeze abalondebwa okubeera nga basentebe bwe banajja nga bali basupportinga ba independent mu mazima amatuufu basooke office bazize ebbali olw'ensonga nti bajja kuba boonona ekibiina batemamu ekibiina. Nga nfuna ebibuuzo wemba ngenza okusaba akalulu gwe kuodeze Sonko n'oli owaani akati yeba nga nfuna obuzibu bw'amaanyi nga sijja kwogera nti ono oba oli senga kyali nti oli yali wa opposition oludda olw'opposition nandibadde njogera nti nompa Deze Sonko oba mpooli naye kyatulayo obuzibu bw'amaanyi nnyo okulaba nti tukalubizibwa okusaba obululu kubanga bonna b'NRM ate ng'omu akoze eki alemeddeku. Ab'NRM aba abeesimbe bafulaga bearers bakisanyukidde olw'ensonga nti kigenda kuba kikakkanya kwabo abadde bawagira aba independent. Peace abantu ne bajja lwabudde kadala lwaki toyogera ku kako seruko kijukira yogera ku kako President Museveni muleke ne peace muleke. Never in that election we sided with peace. Natambula throughout ng'ayogera ku peace. President Museveni awangula ne peace n'awangula nze yaboogerako ne siwangula. To my surprise nga waliwo n'abawangula muno nga bakutte flag ez'obwemup nga we bawangudde President Museveni bamuwanguddemu. That is how far we go. N'olayira kuba MP naye ng'ebox kw'olondera oli agifunyemu obululu 5 naye nga President afunyeewo omu. But you go proud thinking ojja kubeera omukulu mu ggwanga Uganda. Bagamba obuwangaazi ennyo buliisa emmese ku ddiba Mukama teyeerabira era talyanguzi. So bino bye tulimu tweruma ffekka, tuli mu ccupa tuli nseenene twerya naye nga twerya tumanyi if Museveni goes out of this country bwonna abali ku fulaga z'NRM they are going to hunt for you kubanga their records
in electoral commission ndi mwakutte flaga zenareni gwe yakoleme kwaka zikizo oleme kuzikiza. Everyone knows Fatuma Ndisaba RDC mukono. There is no RDC who is no. There is no RDC who is DP. There is no RDC who is FDC. Neither RDC who is DF. Kubanga DP is sikyamala budde bwange gyogera. Wanoza abantu besoogera. Omwana wa mujja wange bw'aba yafa, God forbid, mba njogerako wakiki oyo mujja wange. Ng'ate ne gye bamuziika mmanyi omwami ebikola amakulu. Nga mujja wange yafa. Ekinjogeza ku mujja wange nti omwami yali akwana olubyongo olw'okuba bazaala abaana abalungi nakati yaddemu azaale. Kati njogere birungi, Hagisema Tubama njogere birungi. Ebyo byenjogera biri real. And that is the reality. Ebyobufuzi mashallah. Ate webazaganya Mukama nga bakuba akazindaalo ku mukolo n'okola ne ssente zeefunye kiziki. Gambo ffe kye twagala mu party is seeing president ng'asigaddeyo. Mw'okwerumwa kwammwe tekugenda gaana services kujja mu mukono so long as we have the president. Naye okwerumwa kwammwe could be organizing even his excellency the president is percentage here. Nze mbadde mbasaba ffe tusooke tukakkane twamaze okwewandiisa. Bwe twamaze okwewandiisa tusooke tunoonya akalulu ka president n'akababaka. Bwe tugenda okujja okwebaza akalulu ka Deyize akannakavubu akakibuule n'abalinga abo tuleete Bukooya in full swing. Kolabanze sawa nga naye nakomawo nga neebaza akalulu tekaabasitula emitwe. Kosi nagamba kwe nagamba nti nina okuddayo neebaza abampagidde wadde saawa ngudde nsabire abansirira akalulu. Koze siikiriza nti nawangu. So okusinga okudda wano okuyomba okulaba abataliiwo ng'abaliwo. No, tukole ebitugattako. Bali beezisitera kwagala kujja mu nkiiko nga zino. Kuba Chirubakatikako okwagira fulaga beera kubanga tuli bakulembeze baaki bapati era nze nakitandika sinnaba kikola kikusa mbadde nkunyonyola nti Mukono Central Division nalwana nnyo mu muyaga ogw'amaanyi olaba n'abakadde baleeta bakandidates so ngezaako okuleta history nti simenyanga kye nakola ki naye ebintu by'omu nnyumba bibeera byaki era ati ku nsonga eno nkusaba tetuwakanangako naawe tubadde tutambulira wamu naye nsaba nze njogera bigambo byange badde nsaba Honorable Deyize Sonko akome ku musajja gwe bayita Ssemugenyi awa abakulembeze ekitiibwa naddala nti situlangako naye ku mmeeza Ssemugenyi naye mu kalulu akoze ekinene nnyo okutambula so nsaba adi omwana kino Honorable wange agenda atereza ensonga eyo otherwise tekikosa nze bw'ovuma kikuuno nze sibeera ku mikutu mbeera mu kamooli naye byonna ebigenda maaso mbiraba naye mulaba abandukula so nsaba eterezebwe so NRM oye Flaga oye Ajaluna oye ejja kikusa Deyize oye Deyize oye Tukolaji tukuzamuza era komyawo omusoga akoba tikuiteyo kubabye kyekiri ku mumwa mukimanyi percentage nnene eronda eri mu myaka amabanga bwe bali bajja byogera simanyi oba editorial ratings oba 18.35 abasinga obungi tulina industrial hub esinga obugindabwa ababbi be baani lwaki kuwejjamu
bantu ki omuntu nomusingana mukubu nomujja kwamagaali ge nabo yakajayo kubanja so nga bwe tubasaba nti mulina politics zemulina okukola nga tezonoona security naffe tulina coalition zetulina conducting nga tezonoona politics oba kifuddeyo kalibe ngodaawo ze kigundu tebajja kunsobola eyajanga kigenda kutuswaza. Thank you very much. Faransa sirumanyi nandeyoogedde mu Faransa singa kitubaagala singa letujjawa twongerako ate naffe tutuula eyo tetulina kyetukumbula bwe tulina mukama wange nti bw'otuukako ku byalo byaffe biri waliwo ekifo kye bayita Kidumbuli n'ekifo kye bayita Vegas. Enjaga ensibuka eyo kati bano abakulembeze abali ku bukiiko obutandikira ku LC1 mukama yatukola bubi nti abo si baffe ba NUP naye beeyambisa abantu abo otukolako obuvuyo obususse nti kyeyamaani nze nina kansala omugwe mmanyi asasula abayaye sente batimbule ebipande bya Museveni era nga bagenda beewaana nti ffe baazituwa tubitimbule. Kati waliwo awandinaani baali batimbyewo ekipande kya kawaida naye omusajja yafuna eddaala ekiro n'akijjayo ne tugenda omugambako najjayo nejjambiyo okututema. So simanyi tugenda kuyambibwa tutya mu kalulu kano ke tugendamu naye twandibadde tufuna ku nnamba nga sinye embeera ebeetuukawo bwekyo obutaliwa musaayi n'obutaleeta mbeera mbi kuba bali abayibo balina bye bakozesa. Ekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirimu. Aye nese buli mutambusiza okulonda bwe kutuuka bino ebisookerwako waggulu bibeera ku security naye ffe abasembayo wansi tuyita mu buzibu bw'amaanyi n'enamba z'amasimu ze baba bakuwadde nti bw'ofuna obuzibu zikubeko okuba abamu bakwata tebarespondinga ezimu tebakwata ne tubonaabona ne batuba akalulu wali ng'olaba naye nga tolina kyokola ebifaananyi ne babitimbululawo naye mazima nga tolina nze nakaaba nenkoowa neŋŋamba sijja kudda naye olaba nkomyewo bambi mutuyambe tuyisibwa bubi ebudda bwa security mukama nga kansala w'abakyala ku Mukono municipality kituufu ku kigambo kya security ssebo nze nabadde nga ntimba ebipande byange mu kitundu kyange kyennyini era nga kibamanyi nti ndina abakyala abasajja ba nupu ne bafuutuka mu garagi wano mu paakingi zaabwe kati ekyantaasiza obutankolako obubi taata wange Fred Yiga twaliwo ne nekuba ekifaananyi n'ekitimba mu nnyumba yange nga tuli guruupu kati eyantaasa n'amugamba nti igwe nno omukazi gw'ozannyirako nagenda we naye nalaba mu nnyumba ye yatimbamu ekipande kya Muzeeyiga gw'ofudde dduka oveewo kati bali we badduka ne bagenda n'amugamba gwe nkubulidde dduka mbadde nange ngenda okukola obuzibu naye nagenda wa mukazi oyo nga ndina ensonga ezintuteyo nkwegayiridde dduka ogw'owedde nasanga munyo era tata neyanziza ekifaananyi kyetwekuba ne Muzeeyi Wamala Katumba Wamala we Musama Garden nze nagenda n'ekipuritinga out kirungi nnyo era bwonkyayirako